Poliisi y'e Kawempe eriko abasajja 10 beekutte ne baggalira nga bateeberezebwa okubbira mu takisi mu bitundu by'e Kawempe, Makerere ne ku Northern Bypass. Ku bano kuliko Lubega Frank, Ntale Muhammad, Matovu Vincent, Semugenyi Bekson, Mukibideewo, Gita Isaiah, Nakawale Enoka, Lubwamasula, Bwanda Bernard ne Luka Grace, bano batuuze okuva mu bitundu ebyetoolodde Kawempe. DPC w'e Kawempe Hashim Kasinga ategeeza nti abasajja bano bapangisa emmotoka za takisi nga bagenda ku bubaga olwo ne bazeyambisa okussaamu abantu nga beefudde bagenda okubasabaza olwo ne babeefuulira ne babanyagako byonna ne babeera nabyo. So omuntu babanyuka nakusanga kukuta ensawo ng'oyimiridde ku sayidi, that means they stop ne bakola ki ne bakutwalako. Bw'otuuka mu motoka bagezaako kutuza either mu kifo ky'omu maaso oba batya emabega. So ne balabika nga bakulobingako ebintu byonna byonna ne bakkanyiga wabwe ne bakaba tinnagira gavaamu. Ayongeddeko nti okubakwata kyaddiridde okufuna amawulire okuva mu bayambi ba poliisi era ne balondola abasajja bano okutuusa lwe bakwatiddwa. Asabye abantu okwegendereza takisi ze baba bagenda okulinnya okusobola okutaasa obulamu bwabwe n'ebintu byabwe naddala mu nnaku zino enkulu. So ekintu kino kiri komoni naddala mu zino ennaku zigendamu ennaku enkulu. So abantu balina okwegendereza nnyo takisi ezikola ki? Omu ku basajja bano ategeeza nti ye asinga kunyakula busawo bw'abakazi, amasimu n'ensimbi era nga basangiddwa n'amasimu agateeberezebwa kubeera amabbi ssaako ne ziwaleti. Ntera kubeera wali eri Kampala Road zino emmotoka eziyimiridde neewagaanyawo entumo namutwalako ky'oyo. Bo abagoba ba takisi okuva mu bitundu ebyo bategeeza nti ekisinga okuvaako obuzibu bebasabaze obutayagala kulinnya mmotoka za ku siteegi nga bazitya nti zirwawo okujjula olwo ne beettanira ezironda amakubo. Obubaka obwandibadde obulungi basaabaze kulinnya mu bifo ebyagazetingibwa KCC okulinnyiramu emmoloka, naye lwakuba nti ekizibu oluusi we kiva ensimbi nti emmotoka zitwalira ssente entono nnyo. Naye nga ffe ku siteegi ng'ezaffe tubeera buli muntu yenna dereva amanyiddwa ku siteegi, era dereva wasangibwa yenna nga dereva akoze ensobi yonna ng'abbidde mu mmoloka tumuvunaana ne tumukwasa ekitongole kyaki kya poliisi. Bongeddeko nti n'emisolo egisusse okubinikibwa ku takisi giwaliriza abagoba baazo abamu okuzipangisa abantu nga tebasoose kubeekenneenya engeri gye baagala okuweza ensimbi z'abagagga baabwe. Sekanse Kampala ekwata emmoloka n'ezitwamu kigolodingi dereva bamukuba emitwalo 10 ku kkubo oba mukaaga ajja nagayo emitwalo z'emmoloka 10 zijjeewa wafunira abo abeeyiiza mmoloka. Sharif Sebunya ne Masitula Navuga be bakusakidde eggulire lino Lwabukedde TV.